yayogedde nti TV zino kumusasula obukadde obutano ekirungi nobata akibringize up awo wenyini tash okutandikira ddala nzikiriza nti alien skin bwe bagamba nti omwana yemerusizza yekka ekyo tukikkirize ffenna nga bannamawulire media houses ez'enjawulo abasinga alien skin okujja nga bwagamba TikTok yemuleese gw'omukutu oguliwo essaawa zino gupromotinze music abayimbi abasinga naye bw'otunuulira emeruka gy'ameruseemu on the other side n'agamba nti media si enkuzizza nsobola okukola ki nsobola okukkiriza wadde muntu waddembe ogamba nti zezigire ku Facebook nze naviirayo ku YouTube otegeera nti n'osigalayo ku YouTube yo ensi neekutegeerera eyo naye byonna tukkirize tugaane media eno abantu abasinga tusanze video zezinga ku TikTok omukadde abadde alima yakoze kino n'afuuka owakabi wano mu lockdown twalina omuzeeyi omulema poliisi ya KCC yali bagoba abantu mu kibuga anko wange tamale owa CBS n'akwata ka video nga bamugoba nga situle genda ne ka trendinga ne kasala ne kava ku social media gye yakateeka ne kajja mu mainstream n'ekyusa obulamu bwani bw'omuzeeyi oyo nti kati alien skin bwakeera ku makya n'atugamba wetukkiriza oli wa TikTok tetumanyi gye yava tetumanyi na gyegenda kuggweera mainstream nejja nekukwatako nga alien skin nekupolishinga nekujja mu kifaananyi ekyokuba nti TikTok ogenda eri temuli regulated mugwa bugwi n'oyogera kyoyogera nti TV ogenda kujja okola interview bakusunsule bamanye nti kino tekijja kuyita kino kijja kuyita oje mainstream nti abantu ab'ebitiibwa abangi tebabeera ku TikTok naye bamanyi nti essaawa zino waliwo omwana gwe bayita alien skin bamulabidde kuki ku TV wewa namba zo zogamba eziri ku TikTok gyeziri naye ebitiibwa abangi essaawa zino bakulabidde ku mainstream toyinza kukijjawo oba kyabadde tamanyi ekyo twagala omutereezaamu nze kuba abangi nakola ku posti emu abantu ne baatakinga naye nemugamba nti muganda wange nze bwe mba mujjukira bulungi nga alien skin ategeka ekivvulu balangirira olunaku lw'ekivvulu na postinga alien skin from day one. So sometimes uli muntu ayogera nti ayogera out of hatred by the way. From day one ne nange kivulu ky'omwana kuba nali musupportinga ng'omuntu nenjagala music we actually abasinga tuwamwagala ng'omwana wa ghetto. Yes. You feel like you want to see him do better. Maybe ajja ku encouraging abaana bala bali mu ghettos okumanya nti life does not stop there and nothing can actually stop you when you want to push. Obeere nawe nti ofuuka omuntu wo. Bw'ogenda ku numbers ezaaliwo nga mpostinga show alien skin trafficking awali nga buli lunaku tebuziba nga study post sitani za alien skin ne tukola Freedom City abasinga bagamba nti bakuwadde sente no I was not paid Abitex njogera naye bajja nayimira mu kamera nagaa nti namuwa emitwalo 3 alange ekivulu kya alien skin nva ku terefayina otegeera nga munamawulire kamaliyo katono Nobert nti bwe tudda ku side ya alien tukuzimbye bwogamba tufa batakuzimbye tuyine tofa lye tutaddeko nyinza okubanga nkola ku mainstream nenga online nayo nga bijendi nti bwe nzijja ku mainstream nenkukolera story yo nensala nengenda ku online social media ne promotinga tekinzijja kukuba munamawulire nenga promotinga mu ngeri eraga nti ndi profession nkyenkola nkimanyi naye bwokeera ku makya omwana najja tulabye bangi tulabye abayimbi bazze batuuse ku kisaawe bakomyewo bakobye ebivulu baana bakoze history wane Uganda Edirisa Musuza alesa awards wane Uganda ne bwakomawo ku kisaawe actually omu ku bantu media besinze okuba mu simu no yes abantu bamukubye media mukubye nga bwe kigambibwa come up and actually abuse the whole of media ne bwatuka kisaawe actually by the way kusalamu ekirimi muganda wange kyoluso baba bana bamu abakuba omuntu ndowoozo muna akitwala mu bubi weewaawo nali wano nze emirundi mingi Eddie Kenzo yaleeta award ya Nickelodeon de BET ne BET naliwo wanigo yasembayo wano yajja mukoowu nga ayina stress ayina ebizibu bingi nnyo naye kyamazima kiri nti twatuka ku kisaawe abaaliwo nga tumulinze n'atuwa obudde eddakiika 5 nga yitegese bulungi ne twogera n'atuwa eddakiika 5 ngamba kati bisigadde
tugere tukole press conference ne tusimbula ne tukola ki ne tujja naye omwana aze ne kamera kino nkikola kulwaba mawulire nakutunuzaamu kamera n'omulaga nti yadde tewali butakkanya n'omulaga nti nze temumulisa mwana bategatega bukamera bwange bino byetubuuza omuntu wabadde ku live n'ogamba oyinza obutadda naye ng'okomyewo Uganda muganda wange bintu bya okyegeera ate olaba nakomyewo kale nasigaddeyo timutega kamera blood tulabye abazimba wale Uganda si twagala okukakkane muganda wange tugenda kukola naawe era tukyakola naawe buli omu yeetaaga munne okitegeera. Okay, byebadde birowoozo by'abakulu bendi nabo ku panel olunaku olwaleero wabula ate mbadde nsaba tukole ku nsimbi z'abakama baffe ebibozibozi bikyali bingi tulina obulogo mu industry natazaako Jera Kingdom nangamba yali yagwa ddalu waliwo yamuloga obulogo bususse by the way promoter Norbert nsuubira nabyo tujja byogerako so weekuumire ku panel y'olunaku olwaleero tusooke tukole ku nsimbi z'abakama baffe tukomawo na bingi ddala.